omuyimbi ow'erinnya era omukugu mu kuwandika ennyimba enzaalwa y'e Congo Shala Mwana avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero ku myaka 64 egy'obukulu. Ensonga ezo tujja kuba twongera zikulambululira mu mawulire gaffe agajja ku ssaawa 4 nkwaniriza nnyo ku mawulire agabuutikidde ku Bukedde TV1 Aban TV nze Ismail Nsubuga. Katusooke tulabe ebikulu ebigakulembedde. Ebikulu mu gabuutikidde. Savinga owangule mu kazannyo kakisoboka aka Pride Microfinance omuli pikipiki, TV, smartphones n'ebirala bingi. Pride Microfinance enkulaakulanayo kwe kwesiima kwaffe. Abazigu basindiridde amasasi ku poliisi y'e Kyabadaza banunudde bannaabwe babiri ne bagiteekera omuliro. Oli ayina emmundu nga tutumanyi talina ki emmundu n'agisowolayo n'akuba obutuuze bwaffe n'amutta ne battamu babiri. Minisita Musenera atongozza ekitebe kya satellite mu ggwanga kiri Mpooma. Tugenda kutandika okufuna information egenda okutuyamba okutebenkeza obudde bwe embeera y'obudde. Okutumbula ennima y'obutonde abajjettanira basabye gavumenti ebongeremu ensimbi. Gavumenti tennabatwala muwendo kubafaako nnyo. Badereva ba bbaasi abakoze obulungi basiimiddwa. Jeno Katumba alabudde abavugisa ekimama. Ffenna tubeere babuvunaanyizibwa mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Nkimanyi nti abantu bangi babadde ebbanga ddene nga tebasanyuka. Agakawungezi kano tugatandise nagannaku. Abazigu balumbye poliisi y'e Kyabadaza mu bitundu by'Empigi ne bagisindirira amasasi agatiddemu abantu ba bulijjo babiri. Bano okulumba poliisi kiddiridde abasirikale okukwata abamu ku bannaabwe mu bubbi bw'ente ne baggalirwa, era abakira bano bakola effujjo lino nga bwe bagamba nti bo bazze kununula bannaabwe wabula tebalina buzibu ku muntu mulala yenna. Oluvannyuma lw'okukola obulumbaganyi buno bateekedde poliisi omuliro, fayiro na buli kimu ekibaddemu ne kibengeya. Abazigu abatannamanyika bazinzeeko poliisi y'e Kyabadaza mu kabuga k'e Kyabadaza Gudolve Kampala okudde Masaka ne bagisindirira amasasi n'okugiteekera omuliro ogwokyeza ebiwandiiko n'ebintu ebirala byonna ebigibaddemu. Obulumbaganyi buno bukoleddwa wakati w'essaawa 4 n'omukaaga mu kiro ekikeesezza olwaleero era nga bufiiriddemu n'abantu ba bulijjo babiri okuli Peter Nsubuga abadde yakatuula siniya ey'okuna ne Ibra Kalyango. Abadde abaana abadde babiri Jipulu omugenzi ne muzeeyi bombi abagenzi. Nga bajja bagamba muli babbi nga bali bagamba muli babbi kati muzeeyi bwe kumukwata oko banaakolaki n'akuba oli ayina emmundu nga tutumanyi talina ki emmundu n'agisowolayo n'akuba obutuuze bwaffe n'amutta ne battamu babiri. bwekudde emabega okuba pogoba mu kifuba n'oli n'amukuba be bamukuba alabye abateebereza okuba ababbi. Kale bateze kuba ababbi ne bakuba abatuuze baabwe ne babatta babiri era bali Gombe mu ddwaliro. Baddiridde twade kudduka ffenna twadduse tubalekawo nga abasajja bakambwe ne bajja ne balumba poliisi wano. Bakira bino bigenda mu maaso nga basirikale ku poliisi eno beekukumye okutaasa obulamu olw'amasasi agatutte ekiseera nga geesooza. Ate abapoliisi bonna nga badduse ng'osobola okubeerawo abasajja nga batabuse. Nga babadde n'emmundu zino ennene zobuzigaani ng'erina n'akatamu wano nga bakuba tobabuulira ebyo. Ng'omanyira embo yakimaki abantu be ababbi ne bajja ne bakima abantu be bakutte ababiradde ku poliisi ne bawandagaza amasasi nga galinga nkuba. Ffeffe ne tubuna ebiwaabo mu mayumba ne bakuba amaduuka gaffe gonna ne bakubako bamaki. Bagamba basoose kubeera mu kitundu emisana ne babeekengera ekyabawaliriza okugenda ku poliisi olwo Osaye Bale Raymond n'abasirikale ne babaŋŋanga ne bakwatako babiri ne babaggalira ku poliisi eno. Babaleeta wano ng'era omanyi poliisi teyinza lekera abantu batuuze. Victim teyinza mukwata nemulekera muki mutuuze basaba babaleete. Era abantu kwe kubuuza osi lwaki emmundu zonna zigendedde ku baki bantu waabo. Kati ndowooza osera yakitegedde nti they must come here. Kyokka tewayise ekiseera abalala ne basalako poliisi ne batandika okuwandagaza amasasi okununula bannaabwe ababadde bakwatiddwa mu bubbi bw'ente ne pikipiki zaabwe. Ffe nga batuuze b'Ekyabadaza tuli ku highway tusaba Uganda Police etwongere ku bukuumi tweyongeremuko ku poliisi bw'abasirikale batono
ate nga tuli ku luguudo olw'amaanyi. Okusinziira ku batuuze abazigobedde bababuulira nga bwe bataze kubatuusaako bulabe wabula nti baze kunonola bannaabwe era olwamaliriza bino ne babulawo. Basigadde batambula nti era olwamaze ne bayita abantu bagamba mujje nga muli batiitiizi nnyo. Bakutte bannaabwe ababbi babiri oba bakutte ne babaleeta ku poliisi wano. Ennyumba zonna eziriraanye poliisi zisigadde ziwomogoddwamu ebituli olw'amasasi agaziiseemu. Toyinza kuva omusirika mutujju n'omu singa abaddewo emmundu ezimala. Oli kusaba gavumenti eti buli poliisi zino ezongereko amaanyi kuba tukwaba poliisi batono yongereko amagye. Masaka, Kampala waagalawo paatulo. Poliisi etandise okukola okunoonyereza era omwogezi waayo mu Katonga Lydia Tushabe ku ssimu akakasizza obulumbaganyi buno era nti baakubanoonya yonna gye beekukumye. Ekirungi aba officers baffe bali bulungi ate n'emmundu tebaazitwala. Naye tetunaba kutegeera lwaki baakoze kino ekikolwa naye ttiimu yaffe eri ku ground eri mu kunoonyereza. Emirambo etwaliddwa Gombe Hospital kugyekebejja. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino. Eyo eyabadde mu bitundu by'empigi ate minisita wa sayansi n'obuyiiya Dr. Monica Musenero Masanza atongozza ekitebe kya satellite mu ggwanga nga kisangibwa Mpooma mu disitulikiti ey'Emukono wadde ng'omukolo gukoleddwa mu bitundu by'Entebbe. Omwezi oguwedde Uganda yasindika satellite yayo yasookera ddala mu bwengola nga yatumibwa Pearl Africa Sat1. Kati minisita wa science ne technology Dr. Monica Musenero ng'asinziira Entebbe ku Resort Beach atongoza ekifo we bagenda okutambuliza emirimu nga kino kisangibwa Mpooma mu Mukono n'ategeeza nti gavumenti yakutandika okunoga ensimbi okuva mu satellite eno. Agamba nti oluvannyuma lw'okutongoza technology yono kyakuyamba okutangira ebintu ng'amataba okumanya ddi enkuba lw'egenda okutonya n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ekirungi eri eggwanga. Kati tugenda kutandika okufuna information egenda okutuyamba okutebenkeza obudde bwe embeera y'obudde mu bbanga tugenda kubeera n'enkuba etya ejja ddi. Waliwo kuno gamba nti olwaleero ejja kutonya enkya tejja kutonya naye ng'ekisinga obukulu kwegamba enkuba ejja ddi mu mwaka ogujja etandika ddi tusimba ddi. Ebyo byonna kati tujja kubanga tubijja ku satellite yaffe. Ayongerako nti oluvannyuma lwa satellite eno okusindikibwa mu bwengula bakwongera okukola endala nga mu kiseera kino waliwo enaatera okugwa era nti zaakuyamba ku tekinologiya ow'ebyempuliziganya TV n'ebirala. Satellite yaffe ey'okubiri tutebenkereza okugimala mu myezi nga 18 okulaba nti tulonkinga musobola okubeera ne satellite zonna ze mwagala mu bbanga. Sigamba nti mubeerayo ne satellite emuntu eno tulina okugiwanulayo tuleketeekiyo endala nedda waliwo amawanga agalina satellite 10 mu bbanga. Cosmas Mwikirize munnasayansi agambye satellite ya Uganda etandise okukola alaze engeri gyegenda okugasaamu eggwanga. Awenjigerera kati satellite yaffe eri mu bbanga eri mu kwetooloola around the earth ate nga eri mu communicating ne ground station yaffe eri Mpooma eri set up already. Kati ekyo kitegeeza nti kuva lwaleero tusobola kufuna data eri captured by our satellite. Godfrey Sempija yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Tukimanyi bulungi nnyo mu biseera bino ng'omwaka gugwako eby'ennaku enkulu obubenje bw'oku nguudo butera okweyongera. Kakati no minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala avumiridde baddereeva abasussa amalala ne bavugisa ekimama ne bakola obubenje oluusi obwandibadde busobola okwewalika ne batta abantu abatalina musango. General Katumba Wamala okwogera bino asinzidde ku media atisindidde ku Hotel Africana wano mu Kampala. Minisita w'ebyentambula n'enguudo General Edward Katumba Wamala okuvumirira baddereeva ba taxi ne bbaasi abasusiza amalala ensangi zino okukozesa ebiragalalagala n'okuvugisa ekimama ne baviirako obubenje obufiiramu basaalumanya. Abadde ku Hotel Africana mu Kampala ku mukolo ogumanyiddwa nga the Annual Drivers Professional Conference kwe basiimidde baddereeva ba bbaasi abanywedde mu bannaabwe akendo omwaka 2022.
Jeno Katumba ajjukiza baddereeva abeetabye ku mukolo guno nti obulamu bw'abasaabaze bubeera mu mikono gyabwe nga nabwe ekityo basaanidde okuvugisa obuvunaanyizibwa. Abakuutidde okwewala okuvugisa ekimama kiyambeko okuziyiza obubenje obutera okubeerawo mu nnaku enkulu. Ffenna tubeere babuvunaanyizibwa mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Nkimanyi nti abantu bangi babadde ebbanga ddene nga tebasanyuka, naye tate tetusanyuka ne tuyitawo ne tufiirwa obulamu. N'olwekyo mbakubiriza naddala nga tutambuza abantu, bano abatambuza abantu, tubeere tulabe nga abantu tubatambuza ne tubatuusa gye bakola ki, gye bagenda. Baddereeva abanyedde mu bannaabwe akenda okwesa obulungi oluguudo basiimiddwa. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Farida Nampiima naye aweereddwa engule ng'omusikale asinze okusomesa baddereeva ku ngeri y'okutangira obubenje ku nguudo. Neebaza ba organizer b'omukolo guno aba professional drivers mu ggwanga okunnonda. Akulira Uganda Professional Drivers Network Omongu Ndugu agambye nti omukolo guno bagutegese okugatta abakwatibwako okusobola okulwanyisa obubenje. Because you cannot talk about road safety without talking about the drivers, because the crashes in Uganda are attributed to careless and reckless driving, which is human error. And the people behind these wheels are the drivers. Oluvannyuma abaddereeva ba bbaasi abaweereddwa engule bazitutte mu paaka ya Namayiba gye bakolera ne beeyama okwongera okweyisa obulungi. Tugenda kusigala nga tuli ku mulamwa ogw'okutambuza abantu n'okubakuuma nga balamu. Awaadi eno etegeeza kyamakulu nnyo gye ndi kubanga kyekyali ekirooto kyange era nga essaawa eno I am living my dream. So ebbanga lye mmaze nga nvuga lya myaka 18. Mu ngeri y'emu kaweefube okukendeeza obubenje ku nguudo obutera okweyongera mu nnaku enkulu ng'omwaka gugwako, abaminisitule by'entambula KCC, Uganda Insurance Association ne Nicole Foundation batongoza enkola ya Smart Travel okubukendeeza. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Farida Nampiima bwe yabadde ku Media Center ku Lwokusatu yalambuludde ebimu ku biviirako obubenje okweyongera mu biseera nga bino. Abantu beeyongera ku nguudo, ebidduka byeyongera ku nguudo, n'abagenda emitala w'amayanja bakomawo wano. Kugamba nti abagenda okugula ebintu baba bangi, abaleeta ebintu bangi, abatambula bangi, enguudo zibaako ebbugumu lingi. Enkola ya Smart Travel bagitongoleza Kkalira wano mu Kampala ng'essira ligenda kuteekebwa kusomesa abagoba b'ebidduka n'abantu abalala ku ngeri entuufu ey'okwesaamu enguudo. Bengo Badiru akubiriza abasaabaze okukakasa nti bakozesa ebidduka ebiriko omusolo gwa third party kubanga kyangu okuyirirwa singa obaawo obuzibu bwonna. Era omusaabaze okakakibwako okulaba nti emmotoka gy'olinnye at least erina insuwa naddala ya moto third party. Moto third party kitegeeza nti nno singa Mungu ageze akabenje ne kabaawo ojja kujja eriffe gye tuli tukuwe tukulirire. Webali ddala munaffe bwetutambula amawulire agabuutikidde kanywemu ku lwendo lw'amazzi nkomewo ate mu kitundu ekyokubiri tova. Bwe tukomawo mu gabuutikidde, baddereeva ba bbaasi abakoze obulungi basiimiddwa. Jeno Katumba alabudde abavugisa ekimama. Ffenna tubeere babuvunaanyizibwa mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Nkimanyi nti abantu bangi babadde ebbanga ddene nga tebasanyuka. Welcome to the Living Room Stadium. Atera okuyimba ennyimba eziri traditional oba ez'eggwanga lye gy'ava e Congo. Shala Mwana afiiridde ku myaka 64 olunaku olwaleero okusinziira ku producer we Cloud Mashahara. Shala Mwana afudde olwaleero ng'obudde busaasaana. Nyimbe Nancy mu Congo okuva mu kitundu ekya Kasasi gy'ava. Amanyiddwa olw'ennyimba ze okuli olwa Karibu Yangu, Malu ne Shanza.
wanga mangi era n'awangula awaadi mu ggwanga lye n'ebweru nga yakwata obutambi obusaba mu 20 yalabikira mu lutambi olwakwatwa mu 1987 mwana ng'amannya ge mubujjuvu ye Elizabeth Shala mwana mwidike abadde amanyiddwa nnyo nga maama wa Kongo olw'okulwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana mu palamenti. Abantu mu Kongo batendereza nnyo mwana byakoledde ensi ye. Mu mwaka gwa 2020 mwana yakwatwa gavumenti ya President Felix Tshisekedi olw'oluyimba lwe olwa ingratitude olwali lukolokoto omukulembeze nga tamwogera linnya. Yazaalibwa 13 May 1958 e Lubumbashi mu Kongo era nga ye mwana ow'okubiri ku baana 10 mu kitaawe Amedias Muidikai eyali omujaasi ne nnyina Alphonsine Bambi Watumba. Mukama gulamuze kisa tujja kuba twongera okulambulula ensonga za Shara mwana mu mawulire gaffe agaddako. Abakozesa enkola ez'obutonde mu by'obulimi balajjanidde gavumenti okubongeramu ensimbi naddala okubasobozesa okugula ebyuma basobole okukamula eddagala mu birime. Okwogera bino babadde ku Uganda Matters University Nkozi babadde basinkanya abakugu okusala amagezi ku ngeri gye basobola okutumbulamu obulimi bwabwe buno. Uganda ekwata kyakubiri mu nsi yonna ku nsi ezikozesa ennima ey'obutonde giyite organic farming erimu abalimi 19,000 naye nga bangi ku bo tebannagobolola mu bye bakola. Kati ekitongole kya Advocacy Coalition for Sustainable Agriculture okumalawo ekizibu kino kyatandika kaweefube ow'okusinkana abayiiya ku mitendera gyombi okwongera okuyitimula eby'obulimi mu nsi era nga bategese ensisinkano ku Uganda Matters University Nkozi. Abayiiya baali bavumbula ebintu bingi naye nga omulimi taliimu, so omulimi waba taliimu kiba kitegeeza tebigenda kuyamba mulimi. So eno twabadde tugezaako oku gap fillinga. So what you see here, it is part of community engagement where the university deals with the farmers. We train them. And after training them, now they come to share the experiences. Florence Dumbanga aliko eddagala erita obuwuka lye yavumbula agamba nti bakyetaaga okuyambibwako okusitula omutindo kwe bakolera. Banyi bano kati nga bano bannaffe abakola convention agamba weyambise miruzi 2 mu 20 liters. Naye ffe olw'okubeera nti twetaaga ekyuma ekipressing ekinyiga okulaba nti akadungo kali kakolaki kava weesanga nga ffe tukugambye mu kidomola ogenda kwesa miruzi 250 oba miruzi 5. Ye Kabuye Yusuf asabye gavumenti okwongera okuyamba abalimi abenyigira mu nnima eno. Obuzibu bwe tubeera nabwo ebiseera ebisinga tuyiiya ebintu ne tubeera nabyo mu bwongo bwaffe ne tubeeramu n'embeera nti singa nakiwandiika wayinza okuba wakikoppa n'agenda nakikola ne weerabira nti enkyo osobola okufa n'ovaawo kitegeeza nkyo kijja kufa kiveewo. Gavumenti tennabatwala muwendo kubafaako nnyo kubatunuuliranga ab'omugaso naddala ku bintu ebyokugamba nti basatisfyinga ebintu bye bakola. Kubanga kati onoogamba omuvubuka eyakava mu ssomero atandika okuba nti atandise okuba n'obuyiiya bwayiiya ekintu akiteekeko akisatisfying oba akiwandiise ate nga gavumenti temuyambyeko nga talina muntu amukwatiddeko kizizza eggwanga emabega mu nkulaakulana. Bw'ovaayo n'ogenda mu limelight n'ojja ku UNBS n'ogenda ku URSB n'oregisteringa n'ofuna tin number awo oba mu business, real business, and government ekusupportinga. Dr. Semakula Joseph omukugu mu by'obulimi ku University Nkozi agamba nti ensi ekyusizza obuufu nga kati abantu beetegereza nnyo bye balya era bettanidde nnyo ebirimibwa mu nkola ya organic. Mawanga agakuze tebakyettanira nnyo mmere enfuuyire era ne bw'ogenda mu supermarket e Roma oba e Bungereza waliwo koona ey'emmere enfuuyire waliwo ne koona ey'emmere erimiddwa mu butonde. Ey'emmere erimiddwa mu butonde ya ssente nnyingi nnyo nnyo nnyo. Bote balina ttaka. Dennis Chobe yakusakidde ekkulire lino. Wetwongerayo mu mawulire agabuutikidde amalala abatuuze abali eyo mu 400 basobeddwa
oluvannyuma lw'omugagga okubasendera ebirime byabwe ku bibanja byabwe. Abatuuze bano bali mu ggombolola y'e Kabulasoke nga bali ku byalo ebisoba mu bina era bagamba nti omugagga ono ayitiridde n'okubatwalako ebibanja byabwe watali kukanya kwonna kubeera kutuukiddwako ne basaba ab'obuyinza okubayamba. Ebyalo okuli Lubaale, Bukundugulu, Nkandwa ne Kabulasoke bye bisinze okukosebwa nti olw'abantu abonoona ebirime byabwe mu budde obw'ekiro n'okumenya amayumba gaabwe. Bano balumiriza omugagga Ismail Kalungi amanyiddwa nga Sula Muyindi nti ayagala baamuke ebibanja byabwe. N'aleeta kalitunsi ne musimbulamu emirundi 3 ne mukasuka eri wabweru. Bwe namukasuka abapoliisi bansanga Kabulasoke ne bankwata ne banteeka munda. Nga bakulembeddwa mu ssente w'ekyalo Kabulasoke Serugo Veraria ne ssente w'e Lubaale Walusimbi John Paul bagamba nti endooliito ku ttaka lino eriweza yiika 716 zize zibaawo okuva ku ntandikwa y'omwaka guno nga nnyini ttaka Lutaya Diiki yaliguza kalungi n'atandika okugobaganya ab'ebibanja. Bino babitegeeza looya Katabulwa Stanley n'akiikiridde omubaka omukyala naye Balestivia mu lukiiko omubadde n'abakulembeze b'e Kabulasoke oluvannyuma babatuze okwekubira omulanga. Ekyakumpi kyansikirano kitange yakindekera nogamba mwana najja jjojjo gubazadde jjo nagamba mbu yeetaagawo gubazadde ggulo kuba yazadde nze akuze mulabaawo. Nina omwami yankolerayo najja ne Kalitunsi nga mukuule nagamba Kalitunsi yena bamukoze eki bamufudde nengenda ku poliisi ne reportinga funye omuntu omupya yaguze ettaka twalowooza nti ye yakola ki yabikola kati bwe nakyogera nansindikira abasirikale 2 bajje bankwate njogedde Kalibuli bajja nno na saa 12 ez'ekiro bagamba ekibanja si kitunda ne mbagamba munkyusize ekibanja nze nfune ekibanja ekirala wenkola ki wensobola okudda natandika okuntiisatiisa nagamba mbu simanyanze nnyo mwene ali mu gavumenti era tojja kumalako nagenda okuddayo eno nga kasoli enayina emwanyi zonna bazitemi zonna ziri ku ttaka nti ekyo kyonna ekibadde kikoleddwa ku ttaka lino mu bumenyi bw'amateeka kigenda kulonderwa era abo bonna abakikola bagenda kuvunaanibwa mu n'amateeka. Ekibanja oyita mu prosesi nnene okujja omuntu ku kibanja kye. Kyokka Kalungi gwe balumiriza okubaganya abantu agambye nti bamuwaayira nti kuba talina nnyumba ya muntu gye yali amenye. Abantu abazimba amayumba bagazimba mu biseera bya NEMA ekyo kitongole mu wetland bazimba mu wetland NEMA nejja nekona imenye ennyumba ezo wansi kyebatagala kulaga butereevu wabula obaagala okusoosowaza nga landlord bwabakola ki babatwala naye kyensubirako nti eyo cause bwe baba bayitaagisa basobola okugenda ku poliisi baba information ekola ki oba nowa NEMA kyenzijukako omukyalo bamuyita Winnie atwala Gomba owa NEMA gwe nalaba yali mu nsonga ezo. Simon Sekidde yakusakidde eggulu lino. Webalira ddala munnaffe akadde ke katuliride empiiya twandyagadde tukongereyo naye wano sigenda kuba mawulire mulimi Olungereza ku ssaawa 3 ez'ekiro ne ku 10:5 Bukedde Fama Radio Embuutikizi ku ssaawa 3 ez'ekiro wajja kubayo amawulire. Nze Ismail Nsubuga atakumira mpeera akunkumire.